kulika mukalulu kulika akalulu oba kulika we mukalulu nabaddeyo kalulu nakakuumidde esseseeyo wane Kampala nalabanga twali kino ekyakisa kulonda nesese ku bizinga nali ku kizinga Bufumira so bwe nali stationed olunaku lulamba era nakuuma n'entundu embeera yonna okuuma ka Kyagulanyi ng'okuuma ka Museveni siri kulepa esobola kuuma kalulu ka Kyagulanyi ng'okuuma ka Buliira ng'okuuma ka nagenda mu kalulu ako oba wali observe nga ngenze kuyambako mukwano gwange Kabusu Moses ow'ekyamuso ate asobodde kuwangula tebawangudde therefore tolina bwongamba mbu nagenzeeyo nga ngenze kuumira kalulu Kyagulanyi tatwalamu tutatulepo ngenda mu kalulu k'omuntu nga ngenzemu lwabwa Sseruganda nga ngenze kumuyamba ne Kyagulanyi sigamba ntisobola kamukuumira nandikamukuumidde naye nze bwolaba ntudde ku polling station bwendi mba ntuddewo nga situddewo okufuna ssente mba ntuddewo nga ntuddewo lwakimbo wagwe mmanyi nolwekyo njagala kumuyamba mu kino naddala kalwaku twakamanya nti bajja kabba ne twetegeka nnyo okulaba engeri gye tulemesa ababbi okubba akalulu ako that's why nayingira mu kalulu nga expert tutandikire kule engeri yokka gye nnyinza okuteesaamu okulwanyisaamu okubba akalulu naye nteeka okuba nga ntudde awo wennyini webaka kyange tutandikire kule ni y'okubba akalulu abantu bonna abasinga abawanguddwa mu kalulu kano siba opposition siba government siba ali mu buyinza buli omwaka abantu tebamwangudde genuinely era buli omwalira n'obujulizi nti zakange bakuttemu kakwate zakange bakabbe sofa bennakalaba kona abali mu government tabye minisita wa genda n'ekitula ky'abantu Amongi mukyala wa Kenya ng'agamba nti mama covid neya mubbi akalukade kakubbo bamu baba wangudde genuinely njagala kubuulira waliwo ze bayita rules of the game amateeka g'omuzannyo they are both written and unwritten agamba mawandiike amala si mawandiike ekyokubiri kyoteeka okubuuza when is the referee bias di akumuntu omupiira ogwo wabeererako tumite kyekubiira lwabeera nekyekubiira nga towangudde bias referee bwagirininga gy'oli n'afuwa effirimbi goolo n'enywa nabalinda bagundi Africa Cup of Nations yabadde third runners up nga gwe bakola ki nga gwe baliko bamukola ki basaba omupiira ogwo oguddirira ogwakamalirizo ttiimu eyakiragala yabadde Nigeria neteeba goal ne bagisala nti oli yakubye olukokola abo baba Nigeria balabanga liifu yabasaliriza ate bali aba Morocco balabanga liifu yali mutuufu so senga liifu gole yali agibaze bali ab'eriifu ng'ali biased bano abeeno ne bamulabanga mutuufu n'olwekyo beera n'okukkiriza nti liifu asaliriza towangudde mulimu abakkiriza nti refali yasaliriza mulimu abakkiriza nti refali yasaze ebyaddala kozi mbadde ndaba abadde omubaka palamenti ow'empigi ow'emawokota anoona omulala akanso Yusufu Nsibanga ye agamba abalonzi muli babi nnyo newe nateeka sola 16 nafunye obululu 3 era ebyokulonda mbitadde ebyokwesimbawo mbinyuse kanzire wange kaneetuli abalonzi kimwakindazeeko segezo ye basajina ku mukomo wansi wa filimbi yagina ku balonzi agina ku balonzi lwa nsonga emu ayina bye yakolera abalonzi yakkiriza nti ddala abalonzi baali badde babisinziirako ne bamuwaka lutwala ekyokulabirako ebunjako gye yatwala amasannyalaze agamba yakozesa $4,500,000 okutwalayo amasannyalaze lwaki abalonzi baali mu myaka ne bakawana kawucyo wa NRM nga NRM ebaddewo mu constituency eyo emyaka 8
naye nga terondanga tekolanga ki nga tetwalanga masanyalaze ebyo mu obusungu bwa buntu naye era nawo kati bias yagiraba nga abakomonsi bafirimbiye talaba byabakama alaba balonzi bye balabanga bebakomonsi bafirimbi era yakkiriza nti byabakama teyamusaliriza naye abalonzi bebakoze ekyo bebasazeewo bweba era ne bonajjo ekyamuswa gye nabadde wakabuuso abalonzi baganye okwetaba mu kulonda nga nabo bagamba nti bali abakkalo abawadde emitwalo 2 wakiri naffe kabuuso atuweeyo omutwalo tugende tulonde baba tatuwo oli kakwese mwaganye ogwo ne bagaana okulonda era ku balonzi 6 kwalondako 205 newasigala 305 nga tebalonzi commercial politics kati ekyo kye baakola bonna jjo tunula ebusiro wane waseggona wange abaatuwangula lwakubanga mbuseggona mukodo naye ate kabuuso tewali amusinze kugaba mu kisanja kino eri gyabadde ekya anti ab'ekyamuswa n'ab'ebusiro banjawulo ebizibu bye balina si bye bimu olowooza omulonzi bw'ozinira ku ttaka ng'anaakuma akalulu akulanga okumufuumuuliza enfuufu nogamba kale kano kanjiwewo amazzi ku ttaka wakale nzine nga tewali ki akulanga malala nti labo nagamba nti otusamuliza amazzi omulonzi bw'omutuukako ng'oli musiraamu nga nti ffe tuli bakatuliki ate mu abasiraamu embizzi mugiwalana totugaana okulya embizzi sijja kuwa lwekyo mukama wange ensonyiwa sijja kuwa kalulu lwekyo ndeka nojja enkyanga gw'oli musiraamu nga nti nga ndi bannuutu nga tetulondamu futi ffe tuli bannuutu so ebintu by'abalonzi byebayetaaga bizibuzibu naddala wano e Buganda batunulira ensonga batwala ensonga ezitalina nnyo makulu ate bw'olina eŋŋombe ennungi ennyo wano bwe tuba tukola puroguramu eno ogamba nti atatutegedde awe tukwagala tukulese awo kati abalonzi mu Buganda bye bakola byo bennyini Museveni byayagala weetaaga ffe ababaddewo ne Museveni okumanya ate nga bagoberera kubanga olwo abantu bangi ababaddewo nga tebagoberera nga bino tebabimanyi tebamanyi nabyo bitambula naye ffe ababaddewo nga ate tugoberera ffe tumanyi ekigendererwa kya Museveni yajjawo individual merit n'atutwala mu money politics ne tubuulira abalonzi nti Museveni kyava atwala mu money politics ye omwaka gw'ebyokulonda akuŋŋaanya ssente n'aba nga aziyina n'obwana bwazo ng'engeri yokka gy'asobola okutuwangulamu kwe kubanga abamu ku ffe tetulina ssente ye n'ajja ne ssente ze n'aziwa abalonzi ne bagamba nti kulaza ekyekyamuswa abaatuwangudde badde bagala tubawakire bo omutwalo kuba olyagabyegye kati ogenda gabira abalonzi bameka anti oli yabadde n'abalonzi abawerako nga bonna bamutwala mutwalo sebo n'amaato ge baali bakozesa gaali gamagye amaato ge baali bakozesa agatambuza ebyabwe ebyabalonzi bonna gaali gamagye nga ge bakozesa oweekitiibwa Ssentebe Musewandagi Mukasa kiki ekyaleetedde basajja bo bonna okubakuba ku ttaka fitina eyani wabaddewo omuntu bo gwe bataamanyi manya Baganda bagamba nti akabaka weeyolera kakuluma enteega bobwangi alina maanyi genkana ago gaalina senga mikwano gyange bonna abo nga bwe nali mbawagira tebaawa matuka tebaali ne bagenda bamwegattako ekamwoki kwabwe yali yalengerera wala n'abagamba nti bannanga maawo bw'aba atugobaganyizza tugende twegatte gwefumisi ne bagaana ne bamulyamu olukwe ne bagenda ne beegattawo ekavule baali bakyali kamwokya naye kamwokya gye beegatta bonna bakulaze nti bonna baba bafulumya be babafulumiza be bakoze politics abantu gwe batayagala ekigambo Kyagulanyi kyabadde kyabutwa nnyo eri omunnabyabufuzi ekiwakana
oyagala okakasa nti kyabadde kyabutwa nnyo tunula ebusiro gye twajjemu Walukagga nga tulowooza nti abantu balonda ambuleera buli awali ambuleera akola ki tiikinga ne tugamba nti kasita ambuleera ka box tugikoze eki tugijjeemu ekigambo Kyagulanyi ne kigamba nti ffe omuntu waffe gwe twalonda ye Mathias Mulumba Walukagga twamuwa obuyinza bwonna kyalaba nti kyekituufu kye tugenda okukola era ffe tujja kukkaanya nakyo bw'anaaba akoze ekyo n'abagamba nti mulonde Magoola era n'atwala Magoola ku laali ya Kyagulanyi yasembayo emmende Magoola ne bamuwa akazindaalo n'ayogera ku laali ya Kyagulanyi amuli ne gasaasaana Kyagulanyi alagidde ffena tulonde Magoola n'abasirwa batategeera omusanga nga akugamba nti ayo Segona agende mulo faamu ye badde mu miisinga n'omubuuza nti gugenda wa kale ye Segona agenda mulo faamu gwe ogenda kulagawa omuntu ajja kubuuza abasajja abo bonna kale ogambye fitina yabeezidde okugera naye tubadde tukyabeetaaga nnyo yes mu bwefuzi bwa Uganda bakyetaagisa nnyo ennyo n'amaanyi mu kubeerawo kwabwe wabaddewo ene impact gye bakoze kubanga be bategeera bye tugendako eno parliament egenda kukola ku transition kati Museveni waba aginamu 85% officially nga ba independent tobagasseeko tewaliwo project ya Mwami Museveni gyayagala mu transition etagenda kuyita transition ye nga bw'agyagala waba agyagala from Museveni to Muhoozi which is already success waliwo ekitayiseewo bano abasajja nga gye bali bingi bebamusuuzizza bingi nnyo bebamusuuzizza naye ebyenkizo ebikwatagana ku bantu bifulumye byonna nga weebali abamu nga nabalina obukulembeze obw'amaanyi ekyo nakyo mukiraba nga abakyamu era mukirabira mu gundi kale katukkirize nti ebinkizo ebikwata ku bantu byonna biyiseemu era bizze ne bibeera mu bantu kakati bano bwe mutaddeyo bagenda biremesa okuyitamu anti buli omu omuwa omukisa mukisa ki buli omu omuwa omukisa naye n'alaba n'atulaga kyalinawo bino si byakugaba mukisa Joel Ssenye bwe yajjira bamulabanga Kapere ekyo nakyo bulimba tewali yalaba Joel Ssennyonyi nga Kapere era abantu bayogera nnyo osuula otya Mpuuga ku bwaloopu n'obuwa Ssenyo nze ndi omu ku baali bawagira Mpuuga abaali bawagira Joel Ssennyonyi okufuuka loopu apafominze bulungi galoopu era nakugamba nti ajja kukola kubanga namulaba nti yali so eloquent mu lulimi oluzungu era nga byayogera bitegeera Joel Ssennyonyi waawabye we wano mu kusembayo ng'awagira Bamagoola ng'alwanyisa banne abaamusooka weewokka waayonoonye obwato bufa magoba anti abadde agoberera nnono za kibiina kiba kigamba ki ebyo kati bya Bobi Wine byatugamba mbu ye buli atali mu DNA ye ajja kufuluma mu byobufuzi ekyo kiba kikyamu teri kooki wa ttiimu gwe balonda n'overhaulinga ttiimu yonna n'aleta abazannyi abapya abaako waakiri abakadde basigaze 10 batandikirako n'azimba ttiimu empya abakadde mwebali ani Nambooze mwali omulala Kivumbi abaddemu Kivumbi bantu bamwekubidde akalu obadde osubira Kivumbi okudda ate kitabaddeemu yennyini alaka yatakoze kimala mu constituency naye abaddemu obadde omusuubira okudda ambadde simusubira agenda nali nakugaba nti ajja kujjayo naye ye ng'obukulembeze ng'ekibiina kyamulekamu Kizza Besigye wamulako ng'ajja mu campaign era wamulako ng'ajja mu kalulu Kizza Besigye yasuula ani Kizza Besigye bonna yatambulanga nabo kubanga basinga obungi ate n'ebisala bya Kizza Besigye ndowooza yaliwo eka ku ludda oluvuganya aliko omuliro bonna so baali balina kugenda wa Besigye naye walaba abagoba singa ne Kyagulanyi yalina omuliro yekka mu ludda luno oliwo nga mululaba ate Kyagulanyi yagobaani abagenda ewa Kyagulanyi beegobye bokka abagenda ewa Kyagulanyi abamu wabalabanga kati tikiti yaleeta obuzibu tikiti nga oli atagifunye ate ndo tebitandise nakuno kati njakuwa ekyokulabirako ku mulundi guli ekibinja ekyo ekyava ku DP nekigenda mu gundi yabwe eya DP block bwe bagenda ne batafuna tikiti bafuukirayo misota naye tikiti erina kuweebwa muntu omu ojjukira ebigambo byayogera bamugenzi Katolo Bwamu ebigambo byayogerwa omukulu Sempala Kigozi sajja lya Beene n'abalala lwa tikiti gwe magezi walayinza okugjawo sajja lya Beene n'oleeta Najja Nasiifu sajja lya Beene ogamba mwana we tuli
ate najja nasifu naye asobola okuweereza kuba abaddewo si byakusobola kuweereza bino si byakusobola nze lwaki tompaamu nenzija wamu kufufa nembaako nange nentandikiraawo naawe ebbanga lyobaddemu ddene nolwaki mulowooza nti ebyammwe si byakutandikiraawo ebyaffe nebibanga ebyokutandikiraawo ebyaffe byabayiga ne ku stage ya bodaboda tebakuleetawo ng'oli muyiga wa pikipiki naye ebyobufuzi nowa boda ebyaffe ebyobufuzi byemwagala okulowooza nti nowa boda ante biriiko nnyo qualification abiwulirize nyawuliza sente amusobanagi ku mikutu ebbanga eddene okuvuga bodaboda kwetaaga qualification ki akubagabirako ne pamiti era ekikwekotoga kyayisa atalina pamiti oba tetaaga qualification walukaga ki ekyamulyemu musajjawo yamugjayo bigize teyabulina anyway njagala twogere ku palamenti eye12 without Ssemujju siina kalungi kenjisuubiramu without Mpuuga siina kalungi kenjisuubiramu naye as usual nga bwe tubeerawo nti avaawo asigira ejjenje lisigira Nabbubi nti ennyumba yange ogiggalanga naye senga okwata ejjenje ne Nabbubi n'obisiika tebiba birya kyekimu Nabbubi tebamulya so nga ate ejjenje ate nga yamusigira so nga ate ejjenje baliwoomwo awava muno tebatera kudda munno awava okugulu wadda muggo n'awava eddibu erinnyo wadda ddibu kyogamba replacement ezakodda mu bantu abo bw'ozitunuliramu tugende one by one ekira bw'olaba Kanso George Musisi ayinza obutajjayo bulungi kyasemu kyadde akola Kanso George Musisi owa Peese advocates toddamu kumbuuza bibuuzo binansitula ku ggwano gwoyinza okuŋŋamba nti omupiira gw'eggaali bagusiba ku mmotoka n'etambula nerimwe bateyenkana kati George Musisi mupiira gwa pikipiki Ssemujju oyagala tugusibe ku namba kati musi omunenyaki anti tewaliiwo kyekibi kati gwe kimba oli omu ku bato Ssemujju yajjanga gundi musi we yazze Ssemujju yajjanga era yajja bwatu Ssemujju atyambuuliramu gwe okumanya kwange Ssemujju yali aweereza amawulire ge ku monitor monitor ebiseera ebyo ekira wali omusajja bamuyitanga Sam Kaleganjuba n'atandika ng'ogenda ng'atambula n'abasajja abo Njuba n'agamba omwana ono ajja kusobola okukola ki Njuba n'amukwatako era Njuba bw'avaawo isitole gwe mumanyiko omutono simanyi bakyekyo n'ojja kumpabula so Njuba ng'amaze omuwendo osinga atandikiraawo Kalolako alinamu journalistic skills ebintu bimwangwira mpala kati ani kandowooze tyogedde kyekituufu nga sinaba kugenda ku bituufu ebiriwo ani yaendoosinze Kanso Musisi era Kanso Musisi abadde atambula n'ani mu byobufuzi gwolabye Kanso Musisi abadde mu misango egy'ebyobufuzi abadde mu misango egya human rights yali mugwani abadde mu misango egya human rights mugwani va mu mingi ku mingi egyo tubuulireyo gumu nti Kanso Musisi yali mu musango guno Kanso Musisi yali mu musango gw'abasiraamu kati nze munnamateeka nkimanyi bumanyi ogw'abasiraamu baguyita batatu gunoonye wano kubanga byate byangu nnyo gyendi awo kati oze mu kazannyo kange kensinga okutegeera kati Kanso Musisi terwandimugereza ku misango gy'abaddemu naye nga ki ekituufu agibaddemu Kanso Musisi abadde mu misango gy'abaseggirinya kakati kankubuulireko emisango gy'abaseggirinya agibaddemu ffenna tumumanyi Shamimu Malende gyalimu Nalukoola gibaddemu ne Saamu Muyizi Kanso Musisi abeera eno ebbali ne fayiro tazikwata abeerayo mu kooti babayita batya abo mugende muteeseze ebweru bagamba munnamateeka tayagala kino kimugamba tigoliro ya kuliba game Kanso Musisi yali lidi Kanso mu musango gwa Anedoli yali Luganda naye yaliko mu by election ya Nalukoola ali mu law firm y'amaanyi Peese advocates ya Katana n'ebirala okay kale oyo omukubye tugende ku mulala eyakubye bwana Mpuuga Javiira Sebina olina wali omulabeko mu politics oba mubuweereza bonna kubanga abadde Makerere nga gyasomesa Makerere olinayo history ena gw'omumanyiko y'omu ku batandisi b'ettendekero lya Kabaka erya Buganda Royal y'omu ku batandisi b'ettendekero lya Muteesa batandisi b'ettendekero erya Buganda Royal kwali kwegamba atondeeta mu kazanyera kesinga okutegeera kwali ssebo Kanso Sebina ng'atandika ngaani era alina okusomesa be bamukwasooka ddala okusomesaawo n'aviirayo ki
Omuntu akyuka n'akula. Uyo amuyoka Katikkiro w'ekika ky'Engo. Kati ne bemwagala okubateekako muyiiya biyiiye kati kasooke kuzeeyo ku Ssemujju Nganda nkubuulire bw'ava. Ssemujju Nganda bw'asoma amawulire ge ne gaggwa. N'ayingira mu lupapula lwa Monitor. The Daily Monitor. N'alyoka abeera muwandiisi columnist ow'ebyobufuzi political analyst ng'awandiika ku byabufuzi. Era yawandiikanga article ye mu lupapula lwa Daily Monitor nga buli munnabyabufuzi yenna mu Uganda wano agula olupapula lwa Daily Monitor. Articles zaabanga ezo ezaamuwalirizanga okukola ki? Anoonyamu eya Ssemujju. Yalinga eya Ssemujju. Waliwo omulala bamuyita Tingasigata Ntomi. Mwabeerangamu eya Andrew Mwenda ng'akyali muwandiisi. Wabeerangawo neya Ssemwogerere Kaloli Ssemwogerere ali e UK. Ngezo article omuntu zaagula. Kaloli ono Jozi ono Namboze. Simanyi. Nga agula ezo. Ssemujju n'ava mu The Daily Monitor. Ne batandika olupapula lwabwe nga baluyita Wiikire Observer. Nga lufunwa omulundi ogwo mu wiiki. Era ng'awandiika byabufuzi. Mu kuwandiika kw'ebyobufuzi n'atandika okugenda mu political talk shows ng'abeera ku radio bagiyita Capital. Ng'akola programu ye bagiyita The Capital Gang. Nga Kanso Musisi bw'abeera ku mikutu kati. Ku mukutu ki? Kanso Musisi abeera ku mukutu ki? Iya bamukyaza ku obutambi mpaayo kamu. Bamukyaza ku kabinkano. Bamukyaza ko ne mu barometer. Bwe bamukyaza ku kabinkano ne mu barometer. Ali omu ku leading debaters. Ensonga aziteekawo era nga ali omu ku bantu b'osobola okugamba nti bw'abeera ku barometer kajjanga kuvaako ku paneeyo. Oba bamutalentinga mu myezi ebiri mu mwaka gumu. Ssemujju gwe nkugamba yalinga bw'olaba nze. Nabeeranga ku Mambo Bado nga ndi mu routine panelists. Nembeera ku Simba wakati, nembeera ku Top Radio, nembeera ku Impact Radio, nembeera ku KSTV nga mbeera era nga nze condition gye nkuwa bwe mba najja ku channel yo nteekwa kubanga mbeerako Wiikire. Bw'oba tolina busobozi bwa kumpa Wiikire abantu bange babeere consistent nga bandaba tonkyaza. Nembeera ku Simba wali omukka nembeerako kati Ssemujju bw'atyo bwe yalinga bwetyo CBS nemuyita n'abeera ku programu eyabeerangako bannamawulire nayo. Ssemujju ne bamala ne bamuyita ku Simba nayo n'abeera mu kwa panelist. Agenda okujja Muzeeyi Kalega Njuba agenda okugamba nti ono Ssemujju bamuleete wano ng'amulabye nti omuvubuka oyo wadde wa mawulire naye asobola wano mumumpajje wano si bino ebyabajjo gye musirika kakaatikaku. Kanso byogera bituufu era nzikanya nabyo naye trendi zikyuka. Oba oli awo obudde obwo abasajja balina obudde obuzimba ebyobufuzi bwatuukidde okuvayo nga ng'akuze mu byobufuzi. Essaawa zino n'abaliwo benyi tebaagala kuzimba. Bw'obuuza Mpuuga gwakutteko era agenda kulaga bikonwa bye. Nze ebigambo byange ebyenjogera tebitera kukaddiwa. Ogenda kuswala 2-3 kusaba bulamu kunze naawe Katonda aleke kutwalako omu. Ebibuuzo kati byombuuza wano ngenda bikubuuza nkubuuze nti akoze ekiro kuba muli bakugu mu kubiremerera mu kubuzaabuza. Mwajja bali mu ezo ku bwa mmeeya ne mumutwala mu paalamenti nti agenda akole. Kati bwe nkubuuza emirundi bali mu ezo gye yayimira ku lunaku ku floor ya paalamenti nkyayogera ku floor ya paalamenti tolinaayo yadde ogumu. Era ojja kuŋŋamba ekibuuzo kimu nti bali mu ezo asinga teeseza mu bukiiko eno mu paalamenti enkulu. Mami Ssewanda Jimkasa nti kinene ekyokuzimba abaana byabufuzi guno omulembe tekiriiwo. Si mu opposition yokka naye ne mu gavumenti tekiriiwo. Ekyo kyonyumya kikyamu. Tetuyinza kuzimba batayagala kwezimba. Ze kati nkola byange walabeko munabyabufuzi ajja gye ndi kati nzimba ntya bano abaana ali kati gwe mulembe kuli nzimba ntya abaana ng'ate bo baliwo okunvuma ne ku channel yo kati enkya bajja kukeera bateekeko komenti
banvume banangire bwe nina sirimu banangire bwe sitegera banangire obukyayi abo abasajja bo boyogera ka muliraye yatukirira Mpuuga nga ayagala okumuzimba n'agaana bagambye nti Semujju si yakeranga ku machana agoberera mwami Gundi kale kanjuba Mwanga Kivumbi azimba kati ozimbani atugambe balina kubera bonna abaliwo baagala kukozesebwa abamuwanga Kivumbi boyogerako baagala kubakozesa bukozesa bya futu soja kati no babo kaba batwale mu komera gy'abazimbidde Mwanga Kivumbi yazimba gaali ate yazimbani bagibaga Mwanga Kivumbi kugambe nti kisuda abantu bano fitina Mwanga Kivumbi ye muntu gwe twali naye mubuuze Mwanga Kivumbi we yasamba akagina agenda mu parliament ku bantu be yatandika nabo popular resistance against self presidency ani gwe yakwatako n'amusembeza mu politics yatandika popular resistance nga tali mu parliament ate nga agiri mu atwali bavubuka nga wa UID mwe muyita mweche ekikuuso kya popular resistance n'ogenda mu parliament yamala kutunda popular resistance gye yali amusente zamutwala mu ki ezamutwala olwo abagirimu naye emunoonya ebibanja ewala Sseggona azimbyani obadde oyagala azimbani agwo ngambye abanabefuza abaliwo kati bakujamukiriza nga ayingira parliament anja bote baagala kubazimba bonna abo badde balaba bonna abali mu national unity platform gye yali badde azimba mbuli abadde tamuvumirira abadde tamukuba walabire Rebecca alitwala akadaaga bamuleese nga ne byayogera tabikye nga bamulagana bulazi walaga yaze nga atambula bwati ono yamugana mama yita wano takyasobola kutegeera kuwa bamulese wajalaga naye nga ze kusaba balonzi kalulu teyakawangudde owammwe ategeera ali soba oyo mumujjayo mutwaleyo atategeera bali atategeera bamuleseeyo awangula akalulu twogereko ku bikonge mu NRM ebyakubiddwa n'enkoona n'enyo lwaki tosooka ku bikonge bya national unity platform abakulembeze nzabo si basajja bange buli mukulembeze ali mu national unity platform atagudde kyekyabakubiza abakulembeze David Lewis Lubongoya Secretary General yakubiddwa n'omumyuka we Aisha Kabanda Flavia Caroline Abagabe Women League yakubiddwa Franka Kabuye w'abavubuka yakubiddwa Muhammad Mwanga Kivumbi wa Buganda yakubiddwa bodda mu parliament ne president yenyini yakubiddwa bodda mu parliament abagamba tubaniriza mu lusero lwa political failures bodda mu parliament abobukiiko abatwala obukiiko obwenjawulo Namuga abadde amyuka Kivumbi ku kakiiko ka is it Parker Public Accounts Committee yakubiddwa ne Sseggona abadde akulira kakiiko Alan Mayanja abadde amyuka Sseggona ku kakiiko ka Kosase bombi bakubiddwa ene buli mukulembeze wa NUP wabadde yakubiddwa Lutamaguza ate minisita w'ettaka naye yagenze mu gavumenti ekisikirize kati ebyo nga bobitegedde tujje mu gavumenti okubuulire lwaki n'oli yakubye bali abakadde bano mikwano gyange wayogeddeko Mwami Museveni waali ali mu kawungeezi k'ebyobufuzi bye anyuka naye nga talina muntu yenna gw'ayagala kumusikira ng'akyali mulamu ayagala bamusikire ng'akoze eki nga zeeru akitula naye atetenkanya nga bonna abaliwo ayagala kutujja mutwala ekololo tugenda kusanyawo tewali okugenda kuziikwawo bazira awo tewali kifo kyabazira mu Uganda tetuna bana bazira tetuna bana president ali fit kutuula kololo awo taliiwo ne balula abaliwo tebeetaaga tujja kugujjawo gwe tugwe wasa ole baguzeeyo ewaabwe mirambo egyo mu kiseera ekituufu gijja kuvaawo kati njagala otunuli Mwami Museveni ng'ateekateeka mutabani we Muhoozi yekka gwalowooza nti asobola otwala obuyinza nga yakoze eki nga taliiwo kyokka atayagala kubanga amaze kufa yasooka mu magye buli mujaasi yenna gwe yalwana naye mu nsiko abategeera emmundu musigaddemu muganda we General Salim Sale akandwanaho ate General Tafiire akyalina relevance ale jimuwezi bakyalina relevance abo balinawo oyinza okulagira yadde abajaasi babiri bayinza okulagira gwe bakuwa kapiso ne bakakuwa ate Ivan Koleta alina mugaso ki yali ame command kati alina mugaso ki simaina jabeera olaba nejabeera tomanyiiyo kati Museveni abona abafacinga out kati omusajja ali relevant mu UPDF muyita General Muhoozi Kainerugaba
ne wajjayo guno omulembe guno bamuhoozi baddamulira kati ne mu byobufuzi bonna Museveni aba bafeezinze out mu NRM era ensonga lwaki olaba bw'ayagala deputy speaker nga ye Anita Among ali wansi wa myaka 6 aleese Ssaabalamuzi Flavian Zeija wa myaka 57-58 gwaleese n'olwekyo afeezinga out mu baakubira temulimu bakulu ebikonge by'NRM temulimu bato ogambye afeezinga bakulu ngani Amson Obuwa nti alina akakwata ate kali akalala ke kamugobya engulu eri minisita Muriku Kaduchu era naye alina akakwata akamugobya Mama Mabira mugobya ate mukulu mukadde minisita Mujimba mugobye bakata gavumenti badda mu parliament bayambidwa buyambibwa ku jene David Bahati tojja kubalaba olaba Bokero Oryemu bonna bagenze Bokero Oryemu kati Museveni yabasudde ayagala kuleka kati ekibiranga emiti gyonna egirimu nga batayebwa bakabanda nga bonna omuti ogusingamu obuwanvu nga baguyita muhoozi buli anaawanvu okusinga muhoozi wakutemwa kati n'Ekyagulanyi kyakoze eno mu opposition atemye buli muti gwonna ogusinga muhoozi obuwanvu Kyagulanyi akikoze oba programu za gavumenti kubanga bwe tubadde tuyingira akalulu kano NRM babadde n'ekidrive kyebadde badrivinga NRM Buganda for Museveni indeed Buganda for Museveni kyabakoledde era kyawangu era Museveni akomyewo mu Buganda nabadde njogerezeganya ne mukyala Nsereko Rosemary Nsereko twabadde eruwo wanga balandi mayina yalina amasanyu mangi nebbaawe yayingidde parliament naye yawangudde era oyo omwami w'Ensereko Subi ate ye Nsereko Rosemary yawangudde yitafuganya treasurer wa NRM tolaba treasurer wa NRM bamuleese tagenze mu kalulu asindiseeyo bbaawe akawangudde gwe ngodira treasurer awo ng'omusindika mu kalulu nga kamukuba secretary general wa NRM tagenze Tadongo gwe ng'osindika obuwo ng'agwa chairman wa electoral commission apana chairman wa electoral commission yoli gundi Dr. Tango Odoi teyagenze mu kalulu ng'osindika Chemutayo wuwo bagenda mu kalulu ng'agwa Amyoko Omogezi naye Dombo teyagenze ng'osindika Mufumbiro ng'agenda mu kalulu ng'agwa Ssentebe bakiwanda bonna abakulirako Kaseezi abakulira NRM mu Buganda n'awala tebagenze ne Kasolo yabaddemu ate nga yakulena gwe ng'osindika ababo n'omukazi abaddemu akulira bumeniriji ya NRM yabaddemu kale yawangudde oyo mukyala w'Embaale bamitani mukyala Mutende so ne Baali yafa Mutende yafa ne mukyala enya yawangudde naye alaka yawangudde so Mwami Ssewandaji NRM yazemu okuwangula Buganda yazemu okuwangula okuwangula obwo mukwano gwange mu Sanje Lukanga simwe muŋŋambye nno omwana w'omberere kati Ssewandaji nga nyingira nfuna akalu ak'okutta omwana wange ate nze nno nina ekyo mmanyi kitegeeza mu nkola eri ate endala ey'obuwangwa lwaki omwana we gwe basse lwaki tebasse mulala ezo ensobi abazadde bangi bazikola Lukanga ayinza kuba yayiseko mu kalica kasita ogitabulamu eya green n'ogitabulamu akamyufu n'ogatta amasooke mu kiwanuka embooko ng'evuga musooke n'ekiwanuka bakwatagana naye gwe genda sayidi endala genda sayidi endala va wano waliwo omusooke n'ekiwanuka then ogenda oleete Lubanga otabulemu oba litakanya bingi okagattemu kasobole okukozesa musooke n'ekiwanuka bitume kalulu nabyo bikusaba omwana bino ebyaffe byawano byakwegayira nakuba mavi bali bw'obatabulamu bagamba nti okwe tulina ke tujja okulya naye bo tebakubuulira kiki bajja okulya badde memutula ku mmeeza si bya mmeeza nosooka owaayo ekyalo n'okimalayo tosobola ne bagala tukooyo ekyalo ketwala mu njuuyo so Buganda yakomyeyo Museveni yazemu nawangula Buganda mitima gya Buganda akakyagiwangula tannakoma bukomi linda ebinaava mu kalulu ka gundi enkya Lord Mayor mukwano gwange owewaffe Ebbaala Kalungu kano eri kawunti linda mukiva muri kawunti enkya Sewungu bwava muri kawunti eyo ng'omanya akoze endagaano n'abe Namunkekeera tonzijaawo eno ow'Namunkekeera gye yagamba okujja ku Lukwago bw'ongenda ow'Inkujjako amaanyi gange
ebintu nga bizibu. So kati NRM okuwangula Buganda, was it a genuine victory oba a victory which is engineered by forces? Gye twatandikidde nakugambye nti liifiri abeera biased. Nenkubuulira towangudde nenkugamba ku rules of the game. Waliwo the rules that are written and those ones that are not written. The most unwritten rule in an election, in any election contest, is rigging. Okay. You must reach your way into power, into office. Oyagala toyagala kati akaluwe kali wano lwaleero teri akawangula nga takabye. Osubira okulonda wakiri kulirira abalonzi. Osubira okuddamu ogenda mu kalulu 230. Nze senda mukasa Sewandagi. Mu kiseera ekituufu era bwe naapima amazzi nga gasobola nga bwe nakugamba ne kano nalwa kabaamu bwe mpima nga amazzi tegansobozesa nja kavaamu. Nga Uganda ogisubira okuddamu mu kalulu ku bigenda maaso? Bwe tuli tetusobola. Paalamenti eno erina ekirala kyeyagala. Museveni bw'anaaba mulamu ng'akyasobola okutuula mu ntebe, Uganda gisuubira okubeera mu kalulu as long as Museveni is alive and is able to win any election. Bino betuwulira conspiracy theory. Ebyo bimazeewo emyaka mingi. Museveni byagenda kubireeta nga last resort. Gana kyasobola kutambula nga wakaliba. Kyasobola kunona kalulu. Era bw'aba katoledde ng'alina parliament 85%. Ajja kuleeta etteeka nga ligamba nti alina ababaka ba parliament abangi yalonda president. Museveni omusuubira omujjako 85% omutuuke ku 41. Senta mu Buganda Bugonyi. Tujja kuba tuli awo nga tulaba omubaka wa Buganda azze n'etteeka. Ate babiwa Baganda ebyo. Nga babituwadde Ameria kyambadde akunumba nakyo. Seconded by ani awo. Seconded by bajjafuna era omuganda omulala. Seconded by Aruna Kasoro. Bajjafunayo bajjafuna muganda bajjafuna mukyoli. Nobati Mau ya jodireeta Aruna Kasoro ali seconding. Tibanaye bwawe n'obusongasonga awo. Tuvudde mu presidential parliament abantu bafannyo. Tulina sente abantu balwana. Bagambe n'okugamba nti kati katugende ku proportional representation ng'e South Africa. Katulwedde mu ebitulu bigamba ki? Mubaraka Munyagwa yabadde alinayo 0.2 something. 0.2 yabaka 529 yenkana ki? Webe eweramu omubaka omu nga bamuwa. Museveni alina 71.6%. Yabaka nga nkaaga. Temini nga bibiri. Awo kati tasobola kati ate takkiriza kubanga already yalina abaka 85%. Kati manyi ekyo tekisobola kukola. Alina 85% oyinza muza ku proportional representation ng'akimanyi bulungi akalulu akaddako ayinza kuddayo ku 50 something. Wako baka 5 mu alina ku 3 n'ekintu. 3 something. Kati ekyo kikola bagenda kuzza wali buli asinza tulonde babaka asinza ababaka abangi yalonda president. Lukwaga atugambye tubadde naye leero n'atugamba nti minisita wa Ssemateeka and Constitutional Affairs Nobert Mao alina ekigambo kyayogera n'agamba ekigambo ekyo bannabyabufuzi bonna Uganda temukyandestimating. Yagambye Mao okulonda tekugenda kutwala Museveni nti Museveni not go just by here going to the polling station and cast your vote. Museveni yasooka kitugamba nti akapapulo popola tekayinza kumujja mu buyinza. But it will be a meeting of the concerned people. They go in a negotiation, the outcomes zebanagambe gwanga. Ebyo nabikugamba dda nti kati kyetuzaako tulina okulaba bwe tuteesa how do you create Museveni a soft landing for Museveni. How do you create Museveni a soft landing? Era mbu bamawa waabwe bakigenda okiwamu omutwe be bamanyi be banaanoonya nange nja kukibaamu nga bakwadde omukisa otambule nabo. Bana bampadde omukisa nja kukibaamu kubanga it is the best way to go. Toyinza kuddira opposition eri fragmented ng'eno n'ogigamba nti kati erabe engeri gye tuteesateesa Museveni ejja kumuwangula tekisoboka. Bagenda kufuna bakazimba bafune ba Bishop Semugerere. Gye tulaga kati tugenda mu parliamentary election. Tubenga alina abaka ba parliament abangi yakuwa president. Museveni nga tajja kunoonya kalulu. NRM egambe kifigo tulese era kinjagala okuwulira kyo gamba abantu kuva dda Muhoozi talifuuka president wano ng'ayise mu kalulu. Alina kwetamu ebyo military coup. Ekyo tekisoboka wano. Tekisobola military coup. Ekyo takisobola akigezeeko. Bw'aba ayagala okulaba obuzibu bwakyo akigezeeko. Ante military coup webeere babweti. Omukulembeze gwanga amawulire agava mu State House
takyasobola kukola kino obuyinza kabuseka buddeko mu amagye gategeka okulonda emyezi 3 ekyo takisobola kisasitaininga ate ogambye abandi badde bamuggyako omugaati mukama babakaddiza abawedde abamu bafuula abamu bagagganyo abamu bazeeyi takyasobola kukisasitaininga ekyo kyo naye ekibajja okumuleeteramu paalamenti ejja kumulonda NRM kokasi egambe ekife parliamentary candidate waffe eyo ye Muhoozi Kainerugaba ekitegeeza mamisowandaji era kati paalamenti bw'ogenda ogitula nnyo bonna bakandidate abaza aba NRM bavubuka bapiraawo 7 ku buli 10 bapiraawo bapiero oyo bavuka ba Muhoozi. So ekitegeeza mamisowandaji mu bigambo byo olabira ddala nga tuyina another president from Museveni's house. Ebyo nabikugamba nze mbyogera ebbanga ddene nze sibikyusa kuba nze nkutula wansi n'enkola analysis. I take time and analyze these issues. Kubanga nze mbaddewo, I've been here for over 40 years. Nga siri mbuga. I have been following and I've been in politics for all these years. So was it a planned move to kick out all the vocal MPs that we have? Ekisinza okunnuma nti ate planned move eyo agitadde mu nkola ye Kyagulanyi Ssente. Kituko ekinnuma ekinkabi Choka muganda. Lwaki sikuleka ne neeyongerayo. Jimbo wanjagala wondeke emboozi teba abantu baffe ebintu bino bitunyumya tubijja kutegeera kwaffe tetubaako nno wadde bias ne fetunyumya okusinziza ebbanga tumaze ku kyalo kino ne bwe tutula tulaba ebintu so njagala wondeke emboozi teba nkadde yokola emirimu kinnakuzi emirimu gyange emikulu omukulu kati nga sinnaba kumaliriza mateeka ndi musawo ajjanjaba endwadde ezikwata ku ttaka buli kizibu kyonna kyolina ku ttaka era mwenzijja school fees ebyo si bizibu ebyo sindwadde ebyo ate byetaaga bya bulimi nze siri wa byabuliminze ndi w'amateeka ettaka lyolina abasenze ku ttaka baliremeddeko jangu gyendi oli wa kibanja ku ttaka lya Ssewandagi akugobaganya tayagala mukkaanye jangu gyendi ekyapa kyabula jajjawo yalina ettaka egindi tomanyi wadde liri ebyo jangu gyendi ogula ttaka oyagala digula ku Kimbowa togula kapa mu kutiya kwate miliyoni y'emu n'ekitundu ku 2 zimpe nkolere due diligence sente entono nnyo ezisobola okusevingira obukadde 10 bw'ogenda okuwa Kimbowa nga tanaba kukuguza ttaka ziwulikikanga ennyingi naye entono nnyo okwezo z'ogenda okusaayo mulina we mukayanira ono yatwala kyapa kye kyatula ewange nze natula ewuwe awo si wange awo si wange awo ojja kundaba mu mbeera zonna nja kusobola okukolera ekyapa kiri ku blueprint mutereevu nkijjako ekyapa bakituuza ku kyomulala nja kukijjako bagamba bapolooka balina mulandize batuuza ekyapa ku kyomulala babbi nnyo mu ddakiika 3 kiba kivuddeko obanga okifunye bw'ogenda bakulaga sikeeki nga gyekiri bw'omala osasula ogende katokole process wagula ettaka lyo ne mukyala wo ali Uganda ojja kwejjusa ng'omukyala yakubika nti wafa ng'ekyapa kiri mu mannya ge bibadde wano nga gundi abikaayanira ennaku zino tewabadde wano omuyimbi abadde akaayana ne mukazi we Donald Mayinja ono obuviiri obutintinge Mulangira simanyi Suuna Mulangira Suuna abadde takayanaawo omukazi asobola okukubika nti wafa jjukira ayina endagamuntu yo mu nnyumba ku kyapa n'akuggyako n'agenda na processinga death certificate kunira ku kyapa ne bakuggyako ne bakiza mu mannya ge n'afuna baganda bawo ne bakola buminats ne bagenda wadde Inspector General butereevu Inspector General n'amuwa powers of attorney n'agenda mulandizi n'akuggyako mu space dakika tewali ogenda okudda nga yali walekanga mukyala Kimbowa nga yafumbirwa Ssewandagi obikola ebyo nga netaka bulungi nnyo toseera siseera just consultation bawe namba y'essimu consultation gy'osooka nga tonambuulira kirala bawe namba y'essimu bakubireko abiri awo tuwogera abiri tekuba kintu kyonna kyonna eyo consultation fee netwogera bwe tuba tetunaba kwogera ebirala sibikola nze mala kwetegereza sikola mulimu gwe simaze kwetegereza namba yange eri 0702 43 88 5 bw'ogikuba oba onfunye katulina bano RDC yatuzaako minisita n'atugobako ebyo byonna mbitereeza ne RDC yatugobako minisita n'atuzaako musajja yatugoba abantu minisita abakomyawo ku ttaka lyange ebyo bindekere nja kutegeragana n'abasenze bakuviire ku ttaka oba bakuwe ssente oveeko mawukane nga bagogomu ng'afuuse muli wa ttaka nze nnwana ne kibayita ekibanja mu nsi muntu
genda okuva ku ttaka lyo nga buli abadde ow'ekibanja wa ttaka nga naawe oli musanyufu. Ku Beef Organic Emengawo mwabalina okusomozebwa mu ndwadde bambamulaga Dr. Richard Ssenjoba ajja kubanga abajjanjaba abaami abatatambula bulungi, abakyala abalina ebizibu mu mbuto omwo, mulinamu ebizimbazimba fibroids ebibalemeseza okufuna embuto n'ebirala, mugende abamukubire ku namba essimu eyo ajja kubanga abajjanjaba. Abaana basirolaana wetaaga jasi ku bwabwongo bokubuwa ku booster y'obwongo, oba oliawo nammwe abala bafuna ebirwadde ofuna hypertension, ofuna pressure ya waggulu, pressure ya wansi n'ebirala byonna ojja kubanga omukubirako Dr. Richard Ssenjoba Emengo opposite Masengere asobola okubanga ate akuwa obujjanjabi oba ku Hamu Mukasa Road abamanyi ekkubo eryo kizimbe ojja bwokiraba kyangiza kiragala gwe mukubireko ajja kubanga omunyonyola bunyonyozi kikuluma sukaali yo naye amujjanjaba ne pressure n'ebirala byonna ebyo byemumanyi ebirwadde ebibasumbwasumbwa ajja kubanga akujjanjaba. Ate bannaffe aba Dream betulyosemba nabo Dream Restaurant basanga bawandege yawe anti na mubiri obutuke wandegeya kusalawo gyobo oyagala ogendako oyagala genda kuya ono opposite yes Equity Bank kubanga yambuka kuyitie Makerere era eri awo bwoba ova eno katale ku makubo abiri agakutwala mu katale era eri awo oba oli eno just opposite nga wakayita ku bitaala ng'oyise kazimbe kayita Haji Kasule Mall nawo weeri kati okusalawo kuba eri gwe gyagala okulyako naye ng'emmere ebeerawo okuva ku makya paka kiro ate zirimu zonna kale bwebe olemeddwa wano ng'ogenda wali olemeddwa wali ng'ogenda wali naye ekirala nnyo osobola okuba essimu ne bakuweereza emmere n'okola ka delivery oba ne bakola ka delivery ku namba z'essimu ezizo wansi awo osobola okuba ngukubira anti na mubiru n'ensonga n'azikolako bulungi nnyo nyini ddala. Abagala okwogera ku mikolo gyammwe munkubire mukole zi bookings zammwe ng'obudde bukyali okusinga okunkubira ng'oyagala nkolera omukolo gwo ate nga bambookinze dda kati ng'olunaku lwa 3 mu lumu ngenda kubeera bangambye ngenda kubeera wa awe mukono ng'oyise mukono n'amataba ngenda kubeera n'amataba ate ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera meka 3 4 5 weekend eneesooka mu February aye nabo bangambye nawe ngenda okubeera kati kola booking ng'obudde bukyali n'oba oli werwa ggwanga kuba ku namba eyo 0774 tukwatagane ebintu bikole okuyambako eby'emengo babigula sanemeka babigulawa ebyo bindekere byebintu byensobola okuba nga nkola mikolo kwanjula kuhingira kukyala graduation n'ebirala byonna fundraising nkubira tukwatagane bulungi nnyo nyini ddala. Bana balina mmotoka oyagala muntu akuvugako gwe tosobola kwevuga bano tebalina oyagala kujja ku airport oba kutwala oli kadaamu oba sekadaamu oba soli kadaamu ova mu Europe naye nga oyagala kuvugako kutwala wammwe tewayogere nabe wammwe tolina ntambula yonna boda boda bakkiriza ya boda boda kubeera ku simu yemu eyo tulabe engeri gyesobola banga tukuvuga tutwale ewaka. Ebigambo bino byetwogedde biwe omukisa ogusooka okubiwuliriza omukisa ogusooka egubanga biganyemu biwe omukisa gwokubiri abanyankole bagita ogwakabiri ogugaana biwe omukisa ogwokusatu tokoowa oyinza okubanga tewalina kyewamisinze ate nga kyewadagana kiri wakati omwo naye n'ogwokusatu egugaana ate tuluvuma buvumi manya omanya nti emboozi yabadde abantu balala kati gwolinda bulinzi yo tewali kisinga ekyo bama batukuumire mwebale mweraba.